abamajire polisi muli basiru abantu benjogera muli bamasikini muli basiru muli bawumbatutu temutegeera ebintu si birungi. Mwana mulenzi Bajjo gwomanyi obulungi asuze mu nkomyo oba mu kkomera kubuuzako gyosinzidde weebale ddala otugoberera. Kakati mwana mulenzi Bajjo nga womulaba awo ekiro ky'olunaku olwaliro njongera okukakasa ebitongole ekyebyokwerinda kyongedde okulabika nga kimuyita okulabika nga yeeyanjula gye bali ku mbeera ez'okuba nga yavaayo n'abaako akatambi ka fulumya n'ayogera ebyanjwanja oba ebyaswakaba ku gavumenti eno eriko ku buli bw'enguzi kukola ebintu ebyenjawulo, naye nga bassebo ne bannyabo kyongedde okulabika nga kikakasibwa ye Bajjo asuze mu kkomera. Kakati embeera yakazigizigi, bano bakyamukutte tekinnabategeereka agenda kulabika nga amalawo biseera ki mu nkomyo, naye nga amawulire agaliwo kati bassebo ne bannyabo galaga ng'ono omukulu Bajjo ate saalabika wabula ekyamazima kiri nti asuze mu nkomyo ku lw'okwogera olw'okukozesa ebibi emitimbagano gino egya internet n'ayogera ebyanjwanjwa ku gavumenti. Kugamba subscribing, liking, sharing, commenting, twongere okukolera okufeffetta okw'ekikugu. Yonna gy'osinzidde. Nze Ssemaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV.